Godfrey Ssentongo wa myaka 64 ng'ono mutuuze w'e Luweero y'omu ku bantu abatindiza olugendo okutuuka ku ddwaliro lya St. Joseph's Hospital e Masaka okujjanjabibwa obulwadde obw'akawago. Agamba obulwadde buno amaze nabwo ebbanga lya myaka 6 atubuulidde engeri gye bwamukwatamu. Kufukaafuka buli kaseera eddala ekiro nga nfuka emirundi kumpi 8-10. Olwafunye amawulire nti ku ddwaliro lya St. Joseph's Kitovu Hospital e Masaka bagenda kulongoosa abalina obulwadde buno yataddeko jambwa. Kitutte emyaka 6 naye nga nagezaako mu malwaliro agatali gamu ne bangulire ne bamugamba obwo lwa malagala nengagula nga tegalina kye gankola neeyongera bweyongeze kufuka. Bwe twogerera ono y'omu ku bantu abasoba mu 300 abalongooseddwa. Badde ne prostate nafuna obuzibu mu kufuuyisa ekiro nafuluma emirundi mingi oluusi nga giwera n'etaano kati kyebadde balongoosa prostate bagijeemu. N'abalala abafunye obujjanjabi buno basanyufu bya nsusso. Wandese mu ddwaliro omwana mulwadde alina obuzibu kasusu tafukira wali supposed ofukira alina waafukira nakizula nga maze mukola saka mu kijoint ati abadde afuyisa bulungi omusolo oguvaayo naye nga just wali we gwandifulumidde nga si we bufulumira ng'alinaako akatuli we guyita. Kale olwokuba nti nno operation yabadde successful kati sirina bulumi bwempulira ate sinza gamba nti kyawedde olw'ensonga akapiira kakyalimu naye banamala okukajjamawo nsobola okugamba nti kati waliwo enjawulo ba tewali naye nga at the moment mpulira nga waliwo enjawulo. Okufuka omusulo nga gwesiba naye nebaza abasawo b'ekitovu batuwadde obujjanjabi era kanzibye nti nja kuba bulungi. Okusinziira ku Dr. Godfrey Kimbugwe omukugu mu kulongoosa endwadde ez'enjawulo ku ddwaliro ekitovu obulwadde bw'akawago basinze kubusanga mu baana abato abazaalibwa n'ebitundu byabwe ebyekyama ebitaatondebwa bulungi n'abasajja abakuze mu myaka ekibaviirako okufukaafuka. Obulwadde buno bungi mu bantu baffe era nga sanze nga basinga obuzibu buno babulina era nga beetaaga obujjanjabi. Abakugu baffe abavudde mu ekitongole ekya Urology Association of Uganda batuyambyeko nnyo naddala ku balwadde abeetaaga oba badde beetaaga okulongoosa. Dr. Kimbugwe awadde abalina obuzibu bw'akawago amagezi okwettanira amalwaliro nga bukyali baleme kulinda bulwadde buno kukula. Batya okugenda mu malwaliro okwekebeza. So nga ate bwe baba bakebezeza baba basobola okumanyira ddala buzibu ki era ne basobola okuba nga bakolebwako mangu. Baliko amagezi ge bawadde abatannaba kukwatibwa bulwadde buno okusobola okubwewala ddala mu biseera byabwe eby'obukadde. Waliwo enkola etali ya kulongoosa. Enkola eyo nga ebeera ya kuteekamu kuuma wano omusulo bwe guyitira wennyini akuuma ako ne kasokolayo ka prostate. Gamba omuntu ne banga bamugyeko ka prostate naye nga tebamulongoosezza. Obulwadde buno businga nnyo okutawaanya abasajja abakuze mu myaka ng'ekirungi singa kiba kizuuliddwa mangu kisobola okujjanjabibwa ne kiwona. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.